Mulete. Koma nyoko tumuleka waji. Tuleka baji. Koma nyoko. Obadeji. Jabu. Jabu tugende. Mwamu jabu gende no mwe. Mumulete bo. Mumulete. Kuku wa basukulu. Kuku wa basukulu Kampala. Batuli bazukulu mekoma nyoko. Bete batugamba yo Kampala. No boba wagizi ba NRM wabula bakoze fujjo ne babayisaamu ko kumpi ne tuwulira abalala nga balajjana nti mutuleke ffe twagadde ssente batuwadde omutwalo gumu buli omu okwambala t-shirt eno nti era ffe tubadde tunoonya kyakulya naye ffe tuli ba NUP ntugamba wabula byonna nga bigenda mu maaso abaana bano bakoze fujjo ne bakuba abantu ne babanyagulula ekigendererwa kyabyo kitulemye okutegeera. Yeyo fujjo gye bakoze nga walabye mu katambi ako wabula byonna nga bigenda mu maaso abantu bagambye nti bannange leka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kirungi okujja nti ani yali amanyi nti President Yoweri Kaguta Museveni bayinza okukwata t-shirts ne baziprintinga mu kala ya red ne bateekako ebifaananyi bye. Bukyanga bagamba nti Kyagulanyi afuze Museveni ate kino kinsusseeko olaba Ssaabatuuju Yoweri Kaguta Museveni akwata t-shirt ya red n'agiteekako ekikolimo ky'ekifaananyi kye. Bakulina baaba Kyagulanyi bino si byakuyimba munnange bw'oba oyagala kuyimba gende zaana ddamu obyogere. Obula n'okukola posting ng'otaddeko afu Kyagulanyi afuggwe bannange Museveni. Bakulina baaba naffe tetugenda kujjako kigere olimba Museveni myaka 10 oli kuba myaka 4 weperegeesa wekanibwe panika ki tukulina baaba bulijjo tebakavuganyako nga keeyita ak'ekitalo kale gwo tukono mu bbanga n'akabuta akalimu entumbi bannange Ssaabatuuju Yoweri Kaguta Museveni bakulina buli kimu ojja kikola. Nawulirako nga Museveni ogamba t-shirt za radio zambala musango gwa butujju kati kiki ekigenda mu maaso. Buli kimu kiweddeyo bannanga ni yali amanyi tulituuka wano nga Museveni talina kyazzaako. Museveni kati dduka buddusi. Ya Allahu Akbar. Abaana babadde beesaze t-shirts eza red nga kuliko ekifaananyi kya mukulu Yoweri Kaguta Museveni ne twebuuza since when batandika okubanga bambala red era abantu beeyongedde okubanga bakubaganya empawa ku nsonga eno. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ssebo taata mpanise akasajja okakutta akaligirigi bakayita kaligirigi kati kako katandise okwagala okuyingirira kkala yaffe kaagala kubba red naye bannange saasira mpuuga nabo omusajja gwe yeerijjako kyakola naye bannaye Kyagulanyi mu butuufu kibadde tekibangawo okwo bukya omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni avuganya kuba President wa Uganda kibadde tekibangawo okwo nga baprintinze t-shirts za red oba t-shirt mu kala ndala nga si yero.
wabula byonna nga bigenda mu maaso natandise nga nkulaga abaana be ababadde bambadde yero nga babayiribya ate ne tubalaba nga nabo batogomya abantu kigambibwa waliwo abaafudde mbadde sinakitegeerako naye ono agayina kitalo nnyo era kitalo ddala eggaali ya Pulezidenti Museveni essa abantu ebbya amasimu g'abantu bagyemu abantu amaaso babasiseeko obusawo batutte buli kimu ekyabwe kitalo nnyo olwabo bafudde abana be twakategeerako kitalo nnyo era kitalo ddala twongera okusasira famire zaabwe oba babadde bawagizi ba NRM oba baani nenga eggaali ze zino zemulaba wano waggulu eggaali ya Museveni omuvubuka badde agikulomberamu bamwita Champion Shaba oba muyite mukwano gwa Alien Skin ngayo bali bakibanda ababiri abakozesebwa omusajja gwe bayita afande Damulira bano bemulaba wano musoke mulo omuvubuka ono nga yeewera ng'akubira Museveni essimu ng'amugamba nga eggaali weetuusira wegenda otandika okukola yanti ekigaali kyo kyonna wekiri wano tukireese tuze abalenzi bakulize bazze bagala owewandiisa bonabona bakuwerekeddeko bagala bewandiisa bamene muze yagambe oyo omuvubuka yoyo ngayo mumuwulidde basiseeko abakazi obusawo amasimu buli kimu bakitutte yeye n'eggaali ya Museveni era kyekyo kyekola naye nga bano bulijjo badde bagamba bubwani okuba nti alina eggaali era emugibweko bonna babawambye eggaali ino yaba bodegaadi ba Edi Mutwe bwewo nno obusiru bwa gavumenti saako omutamiivu kitegedde ekintu ekyo so mwenna namwe aba NRM mulowooza mukitegedde nti namwe muyina eggaali mukitegedde leero timuyina eggaali kati twagala tule poliisi olunaku olw'enkya kyegenda ovaayo eyogere kufa kw'abantu abafudde n'ababiddwako amasimu saako obusawo abakazi abakubye badde babasika ku mabooda bakoledde ku nguudo nga Museveni ajja okwewandiisa okuzza obujja oba okulaba nga anaakulemberamu eggwanga omwaka ogujja zezo eggaali neezibaddeyo so tusaasira abo era abavubuka bano twali tuboogerako nga mulowooza tulimba naye kati ndowooza mubalabye ba Alien Skin bapangisa oba bapangisibwa olwa abavubuka bamanyimu okuba ku bikonde ne bagenda ku kitebe kya Nuupu ne bakolerawo effujjo ne bakwasibwa zisolido saako emmundu ne bagenda ne bakuba abantu mu kalulu nga bakulirwa omusajja gwe batafande Damulira so ndowooza byebyo era mubitegedde gye batambulize batuukeko afande Damulira effujjo lyokola tuliraba Museveni n'omutamiivu effujjo lyemukola tubiraba katulabe enkya TV oba bannamawulire kye bagenda okuvaayo okwogera ku nsonga z'abaana abantu abafudde ababiddwako obusawo bwabwe saako amasimu agambye nti tulabe abannamawulire oba ekintu bino bajja kyogerako oba bajja kisirikira beefule nga batalina kye baalabye wabula abantu beeyongedde kutenda omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi nti olaba ekintu kya t-shirts eza red ezo ekibajja kitabangawoko bagambye nti munnange oli w'amaanyi olumu abantu bagenda nebogera nti Kyagulanyi aliko omukisa gwe n'ogunoonya nga tukukola ki nga tugulaba naye nze leero nkola ki ngwerabiddeko nti bagamba nti omuntu alina omukisa buli kyakwatako kiriraba omukisa ekyo nkirabyeko lwaleero kasandabi ab'ekibiina ekya yero nga basazo ne bagamba naye nedda naffe katugaddeko kala za red mu kala yaffe eya yero lwa nsonga aliko favor n'aliko omukisa n'oyo ayagalwa abantu ekibiina kye kya red ne kala ze zayambala za red naffe katuzigattemuuko mu byafaayo by'obufuzi bya Uganda ebbanga lindabidde NRM sigirabangako ng'eyambadde kala z'ekibiina kyonna ng'evuganya nakyo tekibangayo sirabangako kala kibiina kya NRM nga kyambadde kala za FDC ne bakuba
kala za FDC ne bateka ekifaananyi kya President Museveni ne maaso kibangayo sebanko NRM ngiyambadde kibiina kala za DP ne bakuba nene ekifaananyi kya President waabwe ne bakikola ki ne bakiteekako tekibangawo naye ku mulembe gwa Kyagulanyi gwetegedde nti Kyagulanyi akukooya kalayo n'olowooza maybe oba kala gy'ayambala ya ready yemwagaza abantu n'olowooza nti oba obukofiira bwe yaleeta bwe bumwagaza abantu n'obugezaako olaba nga tebakola ki tebakwagadde na bukofiira n'ogamba kati obuveewo n'ogamba oba kubeera mu ghetto kye kimwagaza abantu naye n'ogendako mu ghetto ogenda olaba nga nedda tebikola kati n'osala n'ogamba nedda kati kanyambala ddala kala z'ayambala maybe abantu balaka bamwagala lwaki lwa kala oyo ye muntu abeerako omukisa singa tuvuddeko otudde ku nsonga za mukulu Honorable Muhammad Nsereko speech gye yakoze speech eyo yakutte ku bantu bangi ng'agamba nti bo bavuganya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalina entebe nti ebyabalala tebaagala mmanya kakati ekibuuzo ne kyebuuzibwa ani abagambye ebyabalala oba bo bye balemedde ku oli gwe bagamba nti bakola ki tuvuganya ye mwami Museveni yalina entebe atalina ntebe tetujja kumalirako budde kubanga n'ebirowoozo tobirina. You have no ideas, you're empty. Oli mukalu. Mubalabye. Abateeketeeke ow'ekitiibwa abateeketeeke mubalabye gwe batutuusizza simanya ni yabateekateeka naye nkuba omulanga yenna yenna akola ogw'okuteekateeka abantu bano njagala kumanya nsonga ki lwaki muteekateeka abantu bano mwateekateeka abantu kulemera mu buyinza mwateekateeka abantu kuyamba balala kulemera buyinza mwateekateeka abantu bo kwenoonyeza byabwe na famire zaabwe nsonga ki lwaki mwabateekateeka ffe bwe tuvaayo tukiikirire abantu baffe tusitule amaloboozi gaabwe nga mwe temuli bateeketeeke temuli babitiibwa banne mulaba abasajja gye batutuusizza. Somebody uses their experience. Ensonga teri kubeera nti omuntu muteeketeeke. Ensonga teri kubeera nti nno oli wa kitiibwa oba wasoma nnyo. Ensonga eri nti nze mulindwa nsobola okukozesa akatiibwa akatono ke nnina nsobola okukozesa amagezi amatono ge nnina gayamba abantu bange. I enhance the livelihoods of my community. Nsobola okwongera ettoffaali ku community yange. Nsobola okutambuza enjiri ya demokrasi owannamaddala. Gwe ne bw'oba oyina ebitiibwa byenkana bitya ne bw'oba oli muteeketeeka otya naye ng'omulimu gw'okola gwa kulwana weeremeze buyinza gwa kwenoonyeza bibyo ggwe ne famire yo gwa kulemezaamu abo abatunyigiriza obalemeze buyinza then obuteeketeeke bwo tebuholdinga wota gwe yenna akulira okuteekateeka abantu bano abaami n'abakyala manya abantu bwe mwateekateeka batufuukidde ekizibu era bw'oba oli eyo nga weekubira mu ngalo nti wateekateeka bye wateekateeka kkiriza nti ebimu tebigenze nga bwe wabibala naye ekirungi ekiriwo pulogulaamu zammwe tuziraba era tulinze munnamu omu abeegatteko akyali mu kkomera essaawa yonna bagenda kumuta kabasooke bamute naye abeegatteko mwenna nga bwe muli abateeketeeke tuba rounding off kakota kubanga ffe tuyimirira ku mazima amazima gajja tuwa eddembe amazima gajja tusumulula ezo enjegereza mugezaako tusiba zijja kuta nga tuyimiridde ku mazima. Ozowulidde mwami agambye nti abasajja abo tulina obarawundinga off tubalage nti tubasobola we tunaasirika bajja tuzanyirako ate ye omukulu Honorable Nalukoola Luyimbazi agambye nti temuba na kutya nti amanyi abasinga obungi mutidde ate talinda kuddayo mu paalamenti nti mubeere bagumu ye ekintu akiina mu ttaano naye nnina essuubi timu ebyo byenjogedde waliwo akantu kootoddewo bino byerala bye tulimu ebyobufuzi waliwo abeeraliikirira Nalukoola agenda Nalukoola bamugjayo wape eyanteekayo ye Mungu ate yayisiza mummwe
twajulira nga twagalira ddala tutuuke ku nkomerero yakyo tulabe oba n'abalamuzi abasatu basobola okukkirizaganya n'ensala eyo ey'omulamuzi oyo gye yakola emisala ya Mancholo bali abasatu banaabitegeera naye njagala ero bategeeza nti singa kooti emala n'egamba nti ekifo kyerere ng'ebbanga eribulayo tegiwera myezi 6 okutuuka ku kulonda kwa bonna general elections amateeka tegakkiriza kulonda kubeewo nabwekityo kooti eyo ebeetudde musanga egwonga naye ekiraba nti tetusobola kulonda ebeetulyazaamaanyizza singa evaayo n'ensala egamba nti ekifo kyerere kubanga tuba tetusobola kuddayo kukola ki kulonda ate ng'aliwo ye Nalukoola yabakoze eki mumanyi ensonga zoogera yenze bwe mwalonde yatuuka mu paalamenti olunaku lwe nasooka okuyingiramu ne bampa akazindaalo era nenkakwata era nenjogera ebigambo byammwe abantu ng'oyo Nalukoola tebatera kusangika basebo ne banyama mundeke neefuuyire ku mulere kuba ebigambo bya ddala bye n'ebigambo ebyo sebo mukama wange ebirala tujja kwongera tubyogere nzikiriza nkomaawo naye mukama wange nkusaba onsonyiwe ensobi zeekoze nga njogera naye nga tuvuddeko eyo munnange omwana mulenzi General Zamba yagenze n'ateekeka sho jjukira abadde amaze ebbanga nga tawangalira waneeno mu ggwanga Uganda naye olwakomawo ndowooza n'agamba nsobola munnange n'ateekateeka n'ateekamu omuliri gw'ensimbi naye sho mbu efulopinze bannayuganda balaba edduka sho efulopinze kankutwaleko batubuulire biki ebibaddeyo mu mawulire ge tulinawo mpiseeko ku cricket oval erugogo nesangawo abantu abatonotono nga bayingira ne neebuuza what is happening here ngenza okutuuka ku internet nga baŋŋamba nti waliyo ekivulu kya General Zamba. General Zamba yatadde ekivulu ku cricket oval oba bategese mutegeke lindako omusajja ono bayinza obba bamutomeza bambi. First of all budget yo ku marketinga sheno yali etya siwuliranga na ku sheno nti egenda kubaayo wallahi bilahi talahi omanyano General Zamba engeri gy'abadde Bulaaya ennyo ayinza okuba ebintu abitwalira ku system y'e Bulaaya nti omuyimbi bamubuukinga ne bamuwa ssente then ye najja kuyimba buyimbi ebyo ebintu bita brand wane Uganda bannange kati omusajja ali mu kuyimbira kisaawe kikalu ekigambo Zamba GNL kitegeeza generation of no limit. Generation of no limit oli musajja w'amaanyi okuyimbira cricket oval enkalu wallahi nze badde kino ekivulu sikiwulirangako ngenza okukola research nga bano bola balanga na NTV yokka tebalina media house ndala gye balanga nayo I don't know why ekivulu ku internet sikirabyeko wadde sinitegeera cause nengerera cricket oval tusala ekigambo naye nga okusinziira ku mawulire agabaddewo oba ku mawulire agavaayo nti munnange ekisaawe kibadde kikalu abantu tebaalabiseeko era munnange nti ayimbidde butebe ng'abantu tewali naye ndowooza engeri gy'abangalidde ennyo e Bulaaya kiyinza okuba maybe y'ensonga eyo yabula ebbanga ddene n'agenda ate olukomyewo oba oli awo yandisoose n'afulumyamu okwo ku music oba hit ekutteyo simanyi nesooka ne trending akawo nga ku TikTok awo abaana ne simanyi naye nga amazima gali nti abantu tebalabiseeyo oba abantu balina ebizibu bingi simanyi naye nga abantu sho yo baagizize tebalabiseeko oba singa yabadde holiday n'atagetinga ba holiday makers awo simanyi naye nga ekintu bwe kityo nti sho yo ebadde flop era nga bwe bakunyonyodde ate njogera ekindeke ki naye nga katumusabire zonna zaataddemu oba oli awo asobole okubanga naye nga kyo ekisaawe kyabadde kikalu webale kubanga wekomera ku NCK TV ate werabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking amawulire go gakyali mangi nnyo nnyini ddala tujja kubanga tukutuusaako byonna byonna
wonna woli wonna wosinzidde sigala naffe tovaawo.